kuba kuba n'emisinde egyo ate nayo egenda kuba nga minene ddala bulungi twebaze nabo bonna abafeeyo ekomisi Kito mukyala mulabirizi olunaku lwaleero twagala okwebaza Katonda kubanga wabaddewo emisinde gino ekisooka byonna mu misinde gino twebaza Katonda watandika okuzimba emisinde gino gyateekebwateekebwa okwongera okusonderamu ensimbi okuzimba Katonda twebaza Katonda abantu bonna abakatuliki abakrisitaayo abasiraamu n'ab'eddiini endala mwebale nnyo n'ensimbi zimuwaddeyo Mukama era n'omulimu gukoledde bwereere naye omulimu twebaza ensonga ey'okubiri mu kintu kino okwongera ettaffaali kuzimba okukola exercise abantu abasinga kyebakola kukikola naye okunaku kino ekyawamu emibiri gyaffe giba girina n'obulamu bwaffe buzibu obujjo ekyamazima olina kyongedde n'olwekyo tukyetaaga ngakuba kitulema bulemi abamu naye nga tukyetaaga okukola exercises nga zino etuddukamu etujogingamu ate tusobola okubeera abalamu ebiri tulina okuba nga tukoze eki nga tugimaze n'olwekyo ssebo bishopu njagala kukakasa nti ffe ng'abeeruuyi olw'ekayunga tujja kwemobilizinga nnyo tulabe nti tuwagira omulimu guno. Bannange Mukama Katonda ababeere mwenna abasobodde okuwaayo akadde kano ne mubeera wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Reverend Canon Godfrey Sengendo nga nze Provost wa Lutikko olunaku olwaleero 15 Novemba olunaku lwetwateekateeka okubeerako n'emisinde gino gimubuna byalo okulaba nga twongera amaanyi twagala okwebaza Katonda abantu bazzeemu bulungi era badduse emisinde giduse era n'obulamu abantu bakebeddwa bulungi n'ebyobulamu. Kakati emisinde gino gyategekebwa ng'ekigendebwa birimu bibiri. Okusooka byonna okulaba nga tuzimba ekkanisa Lutikko tufunamu ensimbi ezituyamba ate n'ekirala okulaba nga abantu babeera balamu dduyiro nga mukadde waffe abakabaka waffe bwatukuliza okukola dduyiro ensonga lwaki naffe tutwala enteekateeka eyo mu maaso ate nga bwe tufunamu n'ebirala. Kale omulimu gwa Lutikko gukyali munene kubanga twakamala okutukwasya ekkanisa ekisitala ebisembe. Tusuubira enteekateeka eno yetukoze ate ebisenga tugenda bituusa otuyinza okuyita ku wall plate bwe tunaatuukaawo ate tubeerewo n'enteekateeka endala ezijja okujja mu maaso okulaba nga Lutikko eserekebwa era nga Lutikko emalirizibwa bulungi. Enteekateeka gyetulina emisinde gino si gye gikomekerezaayo, tulinayo n'emisinde emirala gyetusuubira okubeerawo mu Ogwomusanvu omwaka ogujja era mu nteekateeka y'emu bakakoola ate tweteeketeeke olw'emisinde wa disitulikiti y'e Mukono era nga tuli mu kaweefube ow'okuzimba Lutikko yaffe ya Mukono amakula ga disitulikiti eno Lutikko ng'egatta disitulikiti nnya nnamba omuli Mukono, Buyikwe, Buvuma ne Kayunga. Kale tubadde basanyufu lwannamwezi w'omuntu eyeeyine wano abantu ab'eddiini zonna abakristaayo abakatuliki abasiraamu abalokole okwegattira wamu omulimu guno. Ndabye Haji Semakula chairman wa movement nga naye waali ne bannabyabufuzi abalala bonna. Omulimu guno gwe tulimu munene gwa ssente nnyingi ate twagala okugutekulira mu kiseera kyaffe kyemuva mulaba nga tukola kyosonda ensimbi makanisa okusonda Nze Mayemba Robert Saalongo w'essomero lya Namaka Secondary School. Olunaku lwaleero lubadde lunaku lwa kitiibwa nnyo nga tudduka emisinde olw'okuwagira omulimu ogw'okuzimba Lutikko y'e Mukono. Twebaza olw'enteekateeka eno ate wadde tubadde mu kudduka olw'okuzimba naye ate tukifunye mu sayidi ey'obulamu bwaffe kubanga tukoze exercise
era emibiri gyaffe tulaba nga tufunyeemu nnyo olwa exercise eyo. Twebaza omulabizi wa Mukono Bishop Enos Kito Kagodo olw'enteekateeka eno ennungi gy'akoze olw'okuzimba obulabizi bw'Omukono. Okwetoloola kati Lutikko yebanja etuule mu kifo ng'eweesa Katonda ekitiibwa. Tubeebaza bannamawulire ne mwenna abazze abangi mu kaweefu koona. Ate omulimu gukyagenda mu maaso ogw'okufuula ensimbi tegunnagwa. Tukoowola abali okumpi n'ewala, abali mu Uganda yonna, abali mu makanisa gonna, makiriziya, mizibiti, mutukwasizeeko ate tukole ogwa Mukama ne Mukama Katonda akole ogwaffe. Katonda zaalimu okulaba nga Lutikko ezimbibwa mu kiseera ekitono ate kulibwewo. Njagala kwebaza abantu bonna okuva mu bulabirizi bwonna, mu busaabadiikoni bwonna, mu busumba bwonna okulaba nga beenyigidde mu misinde gino. Batukoze bulungi, abantu bazze, abantu baguze emijoozi ate abantu ne beenyigiramu. Abantu kati bafudde ku nkuba etonnya wabula okwagala Katonda waabwe okulaba nga Lutikko eno ezimbibwa. Tujja kuwagira Lutikko, tujja kugizimba twabenga egenda mu maaso. Njagala okwebaza essomero lyakwagala ku nalyo kubanga baguze emijoozi mingi ne bajambala okusobola okuwagira enteekateeka eno. Abakwagala kwe mugende mu maaso twabenga Lutikko eggwa. Twagala Lutikko eggwe etuweesa ekitiibwa kuba tulina akakanisa akatono nga tekatuweesa kitiibwa ng'obulabirizi obw'Emukono. Naye tufuna ekkanisa eyeegasa ejjamu abantu emitwalo 2 tuba tulaba nga tulina kye tukola eky'amaanyi. Twagala okwebaza bannaffe abali mu nteekateeka y'okugizimba kubanga batukoze obulungi obutagambika. Era nga bwe tubadde tukola n'amasomero gaffe aga Paulo Mukasa Schools Limited n'abantu bonna okulaba nga Lutikko egenda maaso. Mukama abampeera omukisa mweyongere okuwaayo nga bwe musobola. Tuwagire omulabirizi guno gwe mulembe gwaffe. Bakadde baffe baaliwo, bakadde ba Bishop baaliwo ne bakola Lutikko ez'emabega. Olwaleero ku mulembe gwa Bishop Kagodo twagala Lutikko tugimalirize, si luli oba ddi naye mu kiseera kyaffe. Haleluya! Mukama abeere nammwe. Osaba omugenyi omukulu olunaku olwaleero inginiya abakulembeze mu biti ebyenjawulo. Njagala nange etuuse salaamu yange eti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kujja okulaba nga tuzimba Lutikko. Saba Bishop ku lwa NRM ya Mukono ate wamu ku lwa Hillwater tuli bagonvu gyoli era wotugambira wonna sebo tuteekwa kujja. Ate nga Hajji Haruna Ssemakula nze wange saawula madiini wadde amawanga. Omulundi omulala nange bwe nkowoolanga sebo mukama wange nze ssentebe w'obusiraamu disitulikiti y'e Mukono ate era nze ssentebe w'ekibiina ekiri mu buyinza. Nsaba abali wano bonna baasi kintu kikulu bafenna mwe tutambulira abasinga obungi. Baasi eyo baasi Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yatukoledde bino byonna emirembe gye tuliko. Akalulu we kaba katuuse nsaba mumulabirenga ddala. Ku lwa Hillwater ne ofisi yange sebukandeke wano miliyoni 3 tandikirawo neyanziza neyanzege nga tajja kusobola kutuuka era naye ali wamu naawe era ntumye obubaka naga nti miliyoni 10 zamaze okutuuka wano. Tuli wamu era tujja kwongera naye bannamukono tuli mu budde bwa byabufuzi. Badde nsaba ebyobufuzi bireme kutwawula ate tubikwate ekisajja kikulu. Ate era nabo abannamunigina naffe abalina ebibiina ekibiina ekisinga okubeera ekijja nakasa kimanye ye baasi kuwagira Lutikko
Assistant Inspector General of Police, Kafero Moses Kabuko. Webale nnyo mwebale. Sebo era bw'oba otodde bw'oba wenyigidde mu nteekateeka zino weebale nnyo weebalire ddala okuzimba ennyumba ya Mukama. Ffe ng'abakulembeze mu Bwakabaka bwa Buganda twongera okuwagira enteekateeka eno bulijjo. Ssebo omulabirizi emirundi mingi tujja kujjanga nga bwe tubadde tukola ate tuweeyo ekiweebwayo okulaba nti ennyumba ya Mukama eno eggwa mu bbanga eritali lyawala. Bantu ba Ssaabasajja Kabaka tusigale nga tuli omuntu omu. Tolinnya munno ku kigere, tokuba munno luyi, tofunisa munno lubale olw'ensonga z'ebyobufuzi. Januari ng'aweddeko ebyo byonna bijja kuba byonna nga biwedde nga tuzzeeyo nga bwe tuli ng'abantu ab'ennyumba emu. Ne mbasaba nga tuvudde wano omukolo guno nga guwedde tuddeyo tukole emirimu ate tufune ku ssente. Abalina ennimiro mugende mulime n'emirimu gyammwe emirala abasobola. Tewali Buganda bwegenda kudda ku ntikko nga tetubuli bakozi ng'abantu ba Buganda. Ssaabasajja Kabaka. Amannya gange nze Amos Lugoloobi, omubaka wa Ntejero North mu Kayunga. Tuli bumu n'enteekateeka eno Malusu Madokooli era nga twagala okuwagira enteekateeka eno mu nkola eyaffe eya solidarity nti agali awamu ge gakola ki ge galuma ennyama. N'olwekyo njagala kubazaamu maanyi ffe wakati mu kiseera kino ng'emikono misibe mugende bugenze mu maaso. Ensonga ezaffe nga ziwedde mu January mujja kutulaba ddala nti weetuli era kasidro eno teyinza kulwawo era teyinza kutulema. Tujja kukozesa n'ag'omu buto tulabe nga kasidro egwa mu budde. N'olwekyo bw'otandika first step okulema bw'oba oyagala kulinnya kalina eya20 osooka ne sitepu esooka. N'olwekyo sitepu esooka tugimaze tulina bukkiriza nti ne sitepu eya20 tujja girinnyako tubeere ku ntikko. N'olwekyo bannange tusigale wamu nga bwe ŋŋambye agala awamu ge galuma ennyama olabe nkuyege. Bishop waffe Enos Kito Kagodo, kusooka byonna njagala okwebaza ennyo olwa initiative eno okulaba nti tuzimba kasidro ejja mu dayosisi yaffe, kubanga ab'emukono dayosisi tuli b'amaanyi. Ssebo naffe tukedde yadde essaawa ezatugambibwa zaali 2, n'olwekyo tusubiddwa dduyiro naye nga ttiimu yaffe wano b'amaanyi ate abantu abasinga wano we bayita. N'olwekyo basaana balongere kasidro ddala esaanidde ekitundu kino ekya Mukono era eri ddala wakati mu metropolitan city gitulowoozaako awo mu maaso, kubanga kakati tuli mu kuleeta Kampala metropolitan area. Tusuubira nti ettundutundu lino lyonna lijja kufuuka metropolitan city gyetugenda mu maaso. Tewali kigaana kubanga enkulaakulana yonna yeetaaga kugatta wamu, tukole ekyawamu, tubeere ne site emu, tugipulaaningira wamu, tugikulaakulanyiza wamu, ate Mukono